Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze EBYA Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukwanirizaako ku Extradigest mugoba nsonga. It's a beautiful day. Tuli ku night feel. Tufuna night breeze, evening breeze. Shoot ya kiro ku mataala. Omugenyi waffe olunaku olwaleero mwannyinaffe omulungi amanyiddwa nga DEBBIE Nantongo Susan yatukyaliddeko olwaleero awangaalira mitala w'amayanja Bungereza UK London naye mwenna ababeera UK mubeera London buli muntu abeera UK London baani ababeera eri awatali London actually twakikwata bubi ndowooza ebiseera ebisinga we tuba twogera mbu olokuba kati nga nze nva mu London mwennyini but abantu bangi nnyo London wali wennyini yes tulina gamba nti nva Great Britain oba nva Britain East London kati no that's another part of actually London but bw'oba ova mu Britain nnene nnyo eriko Scotland eriko Northern Ireland eriko Wales kati bw'oli wa nze ndi wa mu London ndi wa Greater London ndi mu Greater London mu Bungereza wakati wennyini sooka obuze ku balungi abatulaba mu kamera eno abasebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubeera wano ne EBYA Mukasa amanya gange bamita Susan DEBBIE era nga nva Britain yongerako eryokusatu Susan DEBBIE Nantongo weddira ki neddira nkima tambula mukongo omuganda bannange okay neddira nkima akabbiro ka mukukulu ndi muzzukulu wa Mugema okay oli oti oli bulungi ndi bulungi webala okulabika onyirira you look so beautiful do I oh thank you eyo compliment njagitwala you look so beautiful kyaki kukuuma ng'onyirira really bw'oba bw'ogambye nnyirira naye ndowooza kulya bulungi kwesiga bizigo bituufu osinga kulya mmere ki njagala ndya nnyo omuceere naye ng'ate njagala nnyo muwogo muwogo kika ki muwogo alimu ebika naye omwana ono tomanyi ti muwogo alimu ebika alimu nekumenyere alimu omusiike omufumbe akatogo omukalu gwe bakazizza ne bakola obuwunga bwa muwogo waliwo omunugi gwayimbako big cassava muwogo ki okay kati nange era kamukuddiremu njagala nnyo omuwogo omusiike njagala nnyo omufumbe njagala nnyo akawunga kakasooli njagala nnyo n'akawunga ka muwogo but akawunga ka muwogo ndwawo kalaba can even take like 5 years like now then testing recently okay ate munugi byayimbako nti big cassava ebya munugi byebiriwo baate era naye muwogo kika kya muwogo big cassava I might not be so sure with munugis first of all mba nina okusooka nempuliriza oluyimba olwo nendyoka manya mugoba nsonga Extradigest kwe tuli amanya gange nze Ibrahim tuli n'omukyala DEBBIE Susan Nantongo nga munnayuganda wangaalira Bungereza of course naye she's my good friend ebbanga ddene nnyo so ayina ensonga of course zayina okujja ayogereko wano ne wali that's why tumunoonyeza saasobola kumufuna ku Skype oba Zoom due to internet ebiseera bye nalina omufunira ate internet yali down mu Uganda biseera by'okulonda ebyobululu so tusazeewo tumufuna olwaleero aliko mu ggwanga Uganda she's here to answer all the unanswered questions tutebamu ssente abasanikago shipping company basangibwa ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri nga bano basabaza mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka either by sea oba by air inamu obusobozi nga ate oyagala mu bwangu bayise emaali eno mu nnyonyi n'ekutuukako wonna wobeera oli ate nga aba Roast Coffee Academy bano basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi bano batendeka ba baristas era nga ne Kampala baguddewo etabi enajja nankumbi awo ku Stella ojja okubanga obasanga DEBBIE njagala tutandikirewa oyagala tutandikire wasalawo watubulidde emmere gy'osinga kwagala kulya ebyokunywa osinga kunywa ki amazzi kika ki actually nago galimu ebika
ate mwatu njagala nnyo tap water. Nsona amazzi gange ne ngateeka mu filter. Temuseka, it's true. Ndi so normal. Like city so specific. Ne wenzija wano Uganda sijja gamba mbu kastansanga agali packaged mu supermarket instructs to zi chigundi cha mineral water. But otherwise when bangenze waffe the first thing I ask walwa mazgensuwa malungi nyago. You see, because like I'm a bit traditional, so I love everything natural. Newe mbere England nsena tapotange ne musa filter banayago gampo England Bungereza. Okay. Kale abatulaba bano just njagala tubasigiremu ekifaananyi obabulidde oyagala nnyo okunywa amazzi something like to do with hard liquor. Feel free. No, feel free. Okay. Yeah. Yes. I test a little bit, but not too much. And that is occasional. Champagne, whiskey. I don't like champagne. Wines. City fanwa wine, but indiwa fanwa hard liquor. And I like Mattel. I like Mattel. If I don't have Mattel, I'm a fan of Cavassier. Ebyo byonna byoyogere sibuuliranga koze manyi Bero na Nairobi endabe e Kampala wano. Actually, ebyo bya Bulaya labayo nga sinagenda Britain nalinga njagala nnyo bia gwe bayita club. Kati club oyo naye ng'obuzibu bwennina I think obulamu bwange nafairinga okunywa bia nga nnyinza okugenda out nensooka nenkwata kibiya kino ekya club nenywa kibiya wanaawa 2 hours tekiggwamu n'owulira nga n'olubuto lw'episeno munnange ye and up to today because I've tried so much naye kati ennaku zino bagenda nga bagenda bakyusakyusa mu packaging bwa bubbiya obutonotono but ate sirifanwa bbiya hadlika ono bw'oba waakumugenda kiwanvu oyinza kunywa cupa nga mmeka atosobola kunywa cupa ennamba that is way too much oli mu glasses mmeka maybe mu bwabongambe mu shots shots nga mmeka like a whole night mumuli out mu chakalde tewali a whole night nga badde ndi happy nyinza okunywa nga like 6 shots nga ntono nnyo zina kiziyinza okukolako ezo of course yes mbere manyi ngenda kunganga 15 no Saida mbera fine but bwemba ngeze out nsobola okugulira abantu oba emikwano gyange. Okay, okuva lwatandika lwafunamu essente n'otandika okwegulira omwenge nga tebagukugulira tiri we tukoledde interview eno wakanywa omwenge bungi ki? Oh no, ibi banange Ibra, let me see. Ulinga mulita mmeka litanga mutwalo. Can I tell you something? Ngenda kugamba ekintu ekyewunye kati banange ezo zinza n'okuba why ziyinza okwera who knows kubanga kati raba bwe nali wano Uganda kiri funny nali senywa nnyo mwenge nga bwe nagenda e Bulaaya cause wano nainanga schedule yange ey'olunaku biki bitya n'enkola bye nnina okukola ngeri a bit tight. For some reasons nalina principles nga it's only kuba ne okugenda out fun enough nagendanga like once in a while like nga mwezi nyizo ogenda out omulundi gumu obejo ebiri bwentyo kati ngera lwenaku lwenjo okunywa omwenge okujja ko nga lwo bupate ate ng'oluusi nyizo ogenda ne sitanywa nate when agenda well because like we tend to entertain ourselves most of the time tuli fekka okitegeera n'owulyanga oba leero you got some bit of anxiety obanga mood oyina low mood you tend nogamba kati omanyi ogwegulira ne gubeera omwo mu shelf somehow you know nogenda nonyoka short then bagamba mbu tegukaddiwa tegulina expiry date omwenge bituufu ndiwulira mu mikwano gyange abanywe mbu whisky oyo wine mbu ne wamala emyaka 10 takaddiwa tavunda. You know what? I think oba kyo nange nakiwulirako mwana ate kale kiri fani sigukolangako nnyo research okujjako nga mpulidde something dangerous on something about it oba lwaki ekintu ekimu kiri so popular lwaki this is the most expensive liquor
I can be a little bit keen naye ate sifunanga nnyo that intensity nengamba you know what I think I need to research about this. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful day. Tuli ne mwanyinafu omulungi Susan Debbie Nantongo gwe tuli nayo nakola leero. Tunyumya here and there of course tunyumiza kino wano ne wali abatu abagala kumanya Susan Nantongo Debbie. Briefly, who are you? I mean, like bakuzala wa oli muwala wani okulidde wa blah blah. Right, okay. First of all, Banza Makerere Sapolo, like Sejagamba no Jebanzala, but that's where wetukulidde mukulidde Makerere Sapolo wano mu kibuga jjajja fazala bakitaffe weya gegabadde amakage kati naffe abazzukulu ne tubeeraawo nga bwetugenda batata baffe matuga wawa biki so basically nkulidde Makerere ebiseera byange bisinze obungi bakuziikawa batuzika Kalule Bombo Kalule tuyina Kalule tuyina ne kuwe bayita 19 ekiteredde yes ntegeerawo awo natuyinawo ebijja ebikulu so actually not so many years ago twalina ebijja emaganjo that yes, is nabyo biri major Bombo Road still yes okay wasomera ku masomero ki nasomerako ku Seroma Emukono yeah Seroma Christian School oyombuza secondary that is secondary yeah nensomerako ku Taiba College Entebbe Road bwebajja nenvaawo nensoma kati yandibadde nga saayita nnyo A-levels wano I didn't do well nengende Makerere University nensoma just access course mu computer technology so from there saraawo nnyo nengende London kati London nenziramu nensoma London eno ogenda kukola ki basically first time still nagenda kujoininga family oh you have family that side kati wentuuka nga njoininze family yeah nensoka nenkola the first 2 years after 2 years then nenziramu kwe kuddayo okusoma so bwaddayo okusoma ki nagenda nentandika nasoka nenkola health and social care bebakola like nursing nursing kati wenkola nursing kuba health and social care eri large it's broad kati that time nali ntandise ebintu by'okuzaala nazaala pension Suraya pension kati wenzaala Suraya pension then that was actually the time wenziriramu okusoma that is your first born no that's not my first born my first born is 14 oh that's very good is a he or she is a he wow salute he's here naitwa Zenai oh that's good kati nentandika kati waneeno because wali that was before like nga sinaddamu kusoma so then nenziramu nensoma because awo nafunamu break ey'okuzaala biki byonna so then nenkyesonyiwa not until we na meetinga partner wange netutandika life empya nenzaala pension Suraya that is your second born yes that's good Ali how old now Ali 3 years wow good okay why do people say oli w'emityana why do people link you to John Segawa why do people John Segawa umwita actually John Segawa Uncle John Segawa Uncle John Segawa omumanyiye bulungi thank you omuyita era ddala muganda wange naye nga tetuli nti tuva mu family emu but muganda wange mu kika okitegedde omuwuliza muwuliza wasembayo okwogera naye 3 days ago wow that's good he's a good man he is lwaki abantu bagamba ozwalwa mityana kuba ndooza John ndooza lwakuba John ava Mityana naye wali okiwuliddeko nga abantu bagamba nti oliwe Mityana no era nkiwulidde omulundi ogusoose okay okay aba Dynafarm batunda food supplements batunda fertilizers ezakabi
omukyala n'omwami ali eyo weekwate products za Dynapharm tezina side effect and they are good products nungi nnyo eri ggwe omuntu era nga nkugamba nti beekwate buli kimu kitambule bulungi. Aba Dynapharm bano basangibwa Kololo wano mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda naye ng'ekisinga obukulu bakubire namba y'essimu eyo obasange buli kimu kitambule bulungi nnyo nga tebannakuwa supplements zino basooka kupima mwana wa mama ne bamanya weetaaga supplement ki kyoteetaaga at the end of the day. Ate nga nkugamba nti tobeereeyo ng'oli mwami ng'olina ebizibuzibu aba Dynapharm bajja kukolako, tobeereeyo ng'oli mukyala ng'olinamu ensonga bajja kukolako. Aba Almeridian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyo mu kata era nga bano bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate buli kimu kitambule bulungi. Almeridian Ventures batwala Munnayuganda kuba kyeyo mu kata basangibwa Ntindaawo ku Hardware World n'oyingirako kati ni maaso awo ku stage awo ojja okubanga obasanga. Debbie njagala tutunuulire bingi nnyo ebibadde mu mawulire tujja genda straight to the point. Bannayuganda batulaba baagala kumanya ki ekibagatta ne Medicine Ntongo. A lot was said on social media. Medicine Ntongo mwami wo, Medicine Ntongo yakufera, a lot of millions of money yakuscaminga n'ebirala byali bingi nnyo. What exactly happened? What went wrong? Era what went wrong kyatandika kiti ekyo? Today actually Sunday agadde nnyo kwogera ku nsonga eyo but yeah, like nga bwogambye kubanga waliwo obuntu omu maybe bwe ndabye nga maybe busaana okwalighteningamu akatono. First and foremost, I think I met Medi mu 2005. Yes. Wasinkana Medi? Yes. Musinkana wa? Through family friends. I never bayine mikwano gye naffe ba family friends baffe bali babeera bewandege awo. It's a very big family. So that's how I got to know Medi. Medi seen me growing up and I've seen him. I've known Medi like since that time. Netwebulako like yeah, time ye netuuka. I think he was very, very rich at one point. And I don't think I was around that much actually. I don't think I was around but I knew him. We knew, you know, I used to find him in club, go out, but Uncle Medi drink in Abagulia drinks, yeah. Yes, so that's how much I've known Medi. Gap years out. But then along the way we linked up like social media. Yakuwereza friend request go ajimuwereza. Yakufollowing go following. I can't even remember because I think both of us Gundi za Fezali opened but we knew each other quite well. Netwe hitting up yeah, him being like he knows so much about businesses, this and that. Yeah, we tried to work together about something. Just again akogera kosijja kwogera so much about what happened, how did it happen. Kuba Medi yewe aba ngalaba this show, he knows what he's supposed to do. Sigenda, like I said, sigenda kuchigenda so much more details, but yes, twakolako business together. He knows what he has to do, and I think I'm waiting. Till when? He knows what to do, and he should do it. That's all I can say. What if he doesn't do it? I'll not. No. Sijja kwogera nti this and that because I don't know right now. Newemba manyi, it's not for the air because when nali nkolagana n'obanga bwe twali tukolagana it wasn't on air okitegeera but tabangako bba wange mu camera gamba bali tabangako bba wange because ze wangamba dda okusimu ekisooka Medi ye Ntongo nange ndi Nantongo ate ffe waffe tulina culture. There is no one so okusitula Medi ensi yonna gwe manyi obulungi mu Uganda muno ne mutwalire abazadde bange ne ngamba you know what tekisoboka ne mbagamba nti nzize kwanjula Medi Ntongo. That wouldn't work. So
tabangako bba wange era ne bino ebyagamba mbu simanyi namwadde ssente ez'okwanjula simanyi biki bwankolera embaga mbu ate instead simanyi nantunze no that wasn't true ekyo tekyali kituufu ekyokunyanjula those were speculations they were just allegations those were allegations whoever broke out the story yet yes he might have had or she had a clue but not as exaggerated as it was esente ezogerwako eziri involved mu fracas eno oba mu scam eno zirina we zakukosezaako mu yo financial ability Definitely. financial muscle yo china we bagiteteganya mu sente ziri involved mu scam yo ne medi definitely because like when you start to if you try to make a business with somebody or you're expecting something that means of you're course, using return. business money yes yeah to do something amagoba ne capital okudda exactly so I think he knows what he has to do sente zino ezoogerwako tusiigire busiigizi kifaananyi bannayuganda katonda abadde wa kisa gye bali ne bakwata ku ssente ensangi zino waliwo sente zitakyatiisa abantu waliwo nezikanga trillions zikanga ne billions abantu tebakyatyanyi sigenda kukyogerako because siri comfortable nakyo medi nga y'omuntu amanyi kyalina okukola and he knows. How often do you hear from Big Mitch Med 5 anti fe wetumuyite e Kampala? Hey, Big Mitch. Hey, Big Mitch. I actually Gotomuyita Big Mitch. Mbadde ate sirimanyi. Okakasa. How about it Med 5? Ndimanyi. Big Mitch. Eryo ndimanyi. Young money. Young money. Okay. Right, okay. Ngaize. Debbie. Don't tell me you've never had these names. Big Mitch, Young Money, Med 5, Cash Money, YMCB. Young Money, Cash Money. Gwana manyaga Medi. Wow, nga yesimye. Kati gwa muyita linnya ki? Medi n'okomaawo. Nze nalinga muyita 5 star. Ye wali omuyita lyokere. Medi 5. Medi naye bwe tuba tunyumya ebyaffe 5 star. Naddamu atya? Ng'ayita babuyitabi. Kakati ebiseera bisinga ba business women and businessmen bwe bateeka ssente zaabwe somewhere ne zitavaayo baba ne plan B always. What is the plan B? What is your next move over that? I already have a pay plan in place. It's not that easy. I might say, I might confess, yeah. Wasembe uliza Medi? Come to think of it, when was it? I think ngana kajao na yendo za this year nga wakakomao. Omanyi na checking out a bit earlier. Bana katuka no na ino kubeera ne naku mukaaga. Na ina emergency travel. Then in those 6 days I think nam contacting but he wasn't well. Yeah, I think he was going through a COVID situation. Financial COVID situation? No. COVID mwenyini? COVID mwenyini. Oh, sorry bambi. And ate era mutawanyiza nnyo omwaka guno. Tawona. Simanyi, but probably. So, tewamufuna? Sidanga mufuna. I think yampaka appointment nangamba nja kulaba enti since then. Why is he avoiding you? Do you think he's avoiding me? Maybe he's not well. Maybe he's down with COVID. Kenda yo mulabire mu meters 10 aberenga kukuba eri gwo mulengerere eno. Mugerenga ali eri. Kasito mpadde amagezi. Naye ateera ekyo kiba tekikola bwe kityo. Onawulira otya okuba ng'ozzeeyo Great Britain gy'obeera nga tolabye Medi? Eyo si big deal.
You know, everything bachogera bata, everything has time. Sometimes toina abantu bagamba batya toina ate kupakuka nnyo. Everything okikwata mpola mpola. I'm that kind of a person. Ever since you people engaged yourself into this business, the unknown business, the unclear business, the undisclosed business, chitute bangachi. Ever since we're engaging yourself in the business, chitute bangachi till to date, wetukulabidde kati. Since June last year, May last year. Mwaka mulamba guweze. Yeah. Gwe ng'omukyala omusuubuzi muna business. Essente zo zino waziteeka. Ziri mu kukola magoba ziwummudde zaafa. You know what, Ibra? Sandyagadde nnyo tugere ku kintu ekyo. As much as nalyagadde, like I said, yeah, nti sandyagadde nnyo genda mu details. Yeah, because it's not a good thing for me. I just don't, I like to cut things slowly. Kino kiteekawo Bannayuganda abaagala okukola naawe business. Out there abatulaba abalagadde okudiringa nawe mu business ezezenga. Kisinziira business ki. Kubanga kati sometimes olusi approaches za njawulo. Kisinziira ku, can I say, culture, power distance or something. Kisinziira omuntu abantu abamanyi because like I started working at a very young age. Mbadde so like committed. I'm very loyal, most especially when it comes to money. I know to deal with money. Siyina muludo. Probably that's why actually somehow somewhere I'm losing. Kitegeera because sente tezikumalamu. Kati olinga nze before nali kati goyinza okujja nongamba Debbie tusobola okukola kino nekino nokinsomera naye kati I think okisinziira ani maybe kati oyinza okuba nti obadde oyina background ennungi kumbe today yeyo background ennungi gye wayina yaliwo ng'emyaka 5 ebintu nga byakyuka nga byakufuula Ibrahim gw'otali kati awe wali obuzibu nga byajjayo true colors. Maybe embeera nga yakufuula ki kyotali kitegeera naye nti kati I'm very keen. I would be actually very keen. What sort of business are we going to do? Mbeera Britain or Uganda? Kiki kye tugenda okukola, and why would you like me to be involved in your business? Why would you like me to be part of you? You know. On average, Bannayuganda bameka baku approaching mukole business? So many, but tebangamba tukole. Sponsorship, be part of. Oba olina akwa business idea, oba olina agala omukozese, something of a sort, but probably nganze. Ofiiriddwa sente mmeka roughly mu mbeera eyo bwetyo eya unclear circumstances ng'abantu bayirimbise mu mbeera ey'okujja mukole business oluzinze tuzogerere mu dollars. Pound zino zijja kusumbuwa abantu twogere nnyo mu dollar gye basinga okutegera Bannayuganda ne shiringi. I won't lie to you, like sibadde nnyo nti nkolaganye n'abantu bangi. I've only lost a little bit of money mu bantu abalala, like ate nga tulina kye tubadde tukola gwe n'otabeera faithful, like oba n'otukubira oba n'obuzaabuza n'oteekawo situation naye ngendo kitunamu nga it's peanut money. But then ne wabaawo ate n'endala ennyingi omulundi gumu okusinziira. Oli mu mitwalo meka egya dollars sofa kati? Maybe like in pounds still. Pound. Oli meka mu pounds? Mujja kubyamu abalungi abatulaba eri ku nnya meka Idris pound ennaku zino? Nga 4,700. Mukubizeemu eyo, mukubizeemu tuli busy nnyo wano. So pound meka z'oluzinze Debbie? Like when? All together mu scam ono. What scam?
I know what you're looking for. No, 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 I no, will no, not. no, 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 If you're looking for that, my hands are not. clean. Just my not, soul is clean. It is not small money, but it is not at the same time as exaggerated as the media did, but it is a lot of money. It would be like about £30,000 or 40. Mitwale neja pound. Or more like that. Zo tuziwulira baziwa abasambi b'omupiira mu Premier buli weekend. Nti kimbu like bonus oba abasambi b'omupiira nga bafuna ssente nnyingi bali mu mitwalo 3, 2. Naye mitwalo 4 mu Uganda ogiruzinga nga ziba nnyingi. Eziba nnyingi. Mitwalo 4 mu Uganda? Kisoboka. Togenda ko mu mbuga z'amateeka kuloopa biki. Bya bulijjo. Can we go to the next question? No. Just smile to the world. Wevingira abantu bawubireko Debbie. Wubirako abantu abatulaba. Okay. Nga tuvuddeyo njagala tutunulire twali tuli awo ne tulaba good news nga Professor Big Eye akutaddeyo ku mukutu. You know, Big Eye blood wange. Way back nga nensi temanyi nti Big Eye alivaamu ekigambo ekiyimba. I think I can guess, yeah. Nga nensi tesobola kumanya. Actually, ebyo ebiseera Big Eye we namumanyira yali ayambala empale ya kachi nga nnyimpi. Empale yalinga nnyimpi bweti nga ya kachi. Otyo? Twasinkana Makindi eyo bayitayo wa Viva. Ebbanga ddene nnyo. Nga tannasobola nakwasimula nti ngwe. Ngatasana kuva mu kigambo. And he's a quiet man, you know. So blood wange nnyo. Naye emirimu gy'amawulire gino ofundikirira oyo obuuzizza ku muntu kyali. So Professor Big Eye ono njagala tukijjewo mu ntandikwa bwe tuti. Musisinkana mutya? Actually, I met Gomitani. Professor Big Eye. And tutunulira lya stage because he's a star. Anti nze mwita Ibrahim Mayanja. Yeah. Nefe tumita Professor Big Eye because he's a star. He's a celebrity. To me, it's some meeting anting a professor. Because as he himself being Professor Big Eye, I didn't know him at all. Oh, kakasa. Guess what? Listen, katika nkunyumize. Nali simumanyi. To meeting through a mutual friend, like waliwo omukyala n'abeera mu diaspora somewhere. Twa meeting omukyala oyo nga ngamba, oh munange, there is this guy naye omanyi mwesobola. Kamugamba nti bwati ne bwati. Meanwhile, on social media there used to be a scandal kind of thing. Nga nange naki WhatsApp group kye bagira ne bateekamu ebintu. Bano beevumye bakoze. Like, you know, like I'm not a kind of a person like who likes to follow lots of things going on social media because like there's a lot of junk. Thank you. Like there is always a lot of people spreading hate speech about the others and all that. Kati inze always sitting in your fan. So embazi yali emwogerwako yali yaki? Sijjukira by then. Okitegeera. Yeah. Kati mba ndi awo like omukyalo ono ngamba gangamba. Omukyala akusenda. Oh, I know. Ngamugamba, are you sure? Biki bitya? Like I was single and I was ready to mingle. So like I'm like, are you serious? Tata biki bitya agenda kujja UK. By then by show in London. Nga ino kujja ne radio ne wizo. Yeah, oba yali show. Actually simu yange yavuddeko nali gikulaza. Ojja bindaga. Ebyo byaffe yeah. So Nembera kino kwagala omumanya. That is 2016. Orontan komanya. That was 20. Kati awo ngate yakubadda. Ngensi emumanyi. Kati kankunyamize. Akubye zimuzibe zisula indicator. Akubye buli luyimba lwomanyi olwamanyi mu nsi muno. Kati mba ndi awo nga twe following nze ku Instagram tutandise okwogera. He's very calm. Indeed. He's a very calm man. Yes. Ebizibu byabirina walala naye mukakkamu naye ebizibu byabirina walala. And guess what? Like nze ate omuntu ali bubbling nze tansobola oba simusobola. You don't match.
It's a total mismatch. Kati nga tulina like nga tulina something in common. Mutandise okublendinga. Twablendinga. Mbondize. Amasannyalaze gatandise okukwata. Ebyembi nga binajja. Sweetheart wange by then, ate ye teyafuna visa. Oh, actually there was an error with his visa. Kati tenga bano baali bafunye, bonna baali ku application yemu. Sweetheart wange yani oyo. Ibrahim. Tuli ku professor. Tugende maaso. Kati nga teyafunye visa. Okay, anyway, it's not my papa. Anyway, he will understand. So there was an error. Batekayo group gundi. Nga tete bamumanyi, I think, nga duo waba ready and wisdom. Like yali error. Kati they did not have enough time of reappearinga. Because by no reappearinga separatinga. Yeah, nga te share next week. He didn't come. Netubera nemugamba don't worry. Nengo ulirotya mutima. I was that time we were on. We clicked on right away. Netubera twadetinga actually for a couple of months. That is very good. Good time. Like kumasimu bichebi that's our date, like video call, ebyo byonna, voice note, everything. Mwereza budolo obugize obuntu omutima nga gwatika ku mutwe bwekuti. Niyo obutubweda. Exactly. So, yeah, that's how I got to know him. No, until when I'm meeting. Musisinkana the first time era wa January 2017. Mwasinkana. No, I came to Uganda. Bya bine bifaananyi bya kupanga nga biri mu biflyinga mu banga eti ng'osibye kabandana ku mutwe. Yeah, atawo batwayi tukaddiyemu. Mwayi mugenderedde. No, like ngangamba ondoza nga tudatinze. Awo nga tulina pregnant. So January 2017 ono musisinkana yakunona entebe. What? So how was it first time? Very beautiful. Because you know what? He has a very good personality. Ibrahim Musirise. He made sure like he knew what I wanted and he delivered that time very well. Like he put his pride aside, he brought me flowers and we liked each other. He was there for me that time, yeah. Yakugamba bigambo ki bino ebyakwanguyiza ebyakusikiriza amangu ago okufunirawo olubuto? Abakazi b'ennaku zino n'omukazi gwe ndeetinze tuli mu myaka teri yadde nasi munemba bulireka ebintu ebimu. She knows it. I'll tell you something. Ebintu ebimu I think biba byalina okuba. Another thing, I was ready for a child. I needed a family. That was like good. I just needed children that time. And I was ready to start a family because we had talked about all these things. So olubuto walufunira Kampala olufunira Bulaaya? Nalufunira wano. Kampala. Nenzirayo. Kampala bane Kampala mubeere ebyamagero wano. Kampala ebyamagero bihappeninga wano. So yeah. Obulamu ne butambula. Okay. Njagala kubayozaayoza, you have a beautiful daughter, nice looking. However, Bannayuganda balina ebintu bibeebuuza blah blah a lot. Njagala tutunuulire. Why didn't the relationship work out? Why didn't the you know, kati ngenda kugamba bwenti. Tosagamba why didn't the relationship work out? Sometimes twins okwesanga along the way because twamane tuzaala omwana omulala. Owokubiri. Yeah, I know. Dexter. So along the way, I think I needed him more of the other side at one point because at one point, I'll be frank, I felt insecure him being here. Mitala wa mayanja. Like in summer, limfota medication. I've got 2 little ones on my side, and you know, I think I needed him around. And then the other thing is,
Probably at one point our relationship was a little bit crowded. I'm not so sure, but I think so. You had an instinct. Ngolaba mulinga abali mu mugotteko, ngolaba nga abali mu kiwunya makerera okatanga. I'm not going to say much about I know. All I can say is I think my relationship at one point was so crowded. Yeah. And I was very, very upset. I'm a British woman. I can't deal with certain situations. And I'm a very proud person because I know what I can put on a table for us. You know what I mean? Yeah. Kakati. Who ani agama relationship ekome? We talk. Like I said, I talk to my baby daddy every single now and then if I want to, because we have children together, like pinching. Ayagala nnyo taata we. That's very good. She will bother me. But chikeera kumakya nga kyakuba. Can you call my dad EBYA? Can you call my dad EBYA all the time? You definitely end up calling him because like I'm not so mean like I think that way. We've always been like that. So but when my children want to speak to him and like I'll definitely call him. Okay. Abantu abagala kumanya kicheche kyasobe kyabalema okumendinga. What went wrong exactly that you people could not mend it, you could not sort it out and get back together, you know? I think twatesa yalina kye yali ayagala nga definitely it's not me and my answer was not to it. Nange nemuwa ekyange nemugamba, you know what, this is what I want, you take it or you leave it. Yep. Can I have my answer in the shortest period as soon as you can? It took him long, you know, like he's a star, like you call him. Professor. He's a star, and he's celebrated a proud Afro-Ganda singer. You know what I like about you? You always quote him. Why? Like there is a way you. I have seen him for a long period of time. Mukwano gwange, bloody wange. Now I got. Sharing erinya, chali wange. So he's a celebrated Afro-Ganda singer. Okay. So nene tusigala tetuyombangako. Style ya Big Eye jayimba yojimanyi nti bagita Afro-Ganda. Yes. You know say Afrobeat. No, Afro-Ganda. Okay. You know, Japan Orensonge simanye your music. I know. Only exempted, no problem. Nayenga bagita Afro-Ganda. Okay, that's right. Akonkaize. Ati obumu yalinga tabunjigiriza naye. I know. Kakati Debbie, abantu abagala kumanya. Abasajja bano. Abasajja bano, case in point, but Professor Big Eye. Musajja mukakamu, tali involved in any fight, tali involved in any sexual scandal. Babalemerera batyo okwagala tubeere b'amazima omuntu. Talina rekodi mbi nnyo nnyo etiisa. Rekodi yesimbi nnyo etiisa ku rekodi ze tuwulidde Kampala wano. Abaana balina rekodi wano. Professor, rekodi zo si zembya nnyo ezitiisa. So omuntu ng'oyo yakulema atya okwagala. Omuganda agamba azaala ekibi akibongerera. Namwagala era ate osobola okubeera n'omuntu n'otamuzaalamu nga tomwagala n'omuzaalamu abaana tekisoboka ine. Njala tutunulira okufuutinga bills. Out of 100%, we're footing at what percentage? You're footing at what percentage? You know, like when I'm in a relationship, this is me. I am like hands-on. Like when you have me as your wife, like I'm sitting there. If I have to do something, no, because you know what? Relationship, I think in a Obango mwembi nadanga mwembi mwine obusobozi. Like my current relationship, I love it. I do love it. So we're footing anga 100%? No, because naye ina percentage ye playing. You're footing a percentage. Naye kati obuzibu nze obwange buli wano. Inti
Ndi Britain. Ebiseera ebisinga. When I was in Britain, like mba sina nnyo kye mwetaaza. Oba njogedde bubi. Oli mutuufu. Nali nga sina kye neetaaga. Naye ate bwe mba nange mukyala wange ali Bulaaya aŋŋamba naye kiki nnyo. Seriously, bwe mbanga nalina bye neetaaga oba like my grandmom needs shopping, this and that. Can you do this for me? Ebiri local. He's always been there. Ate nga nange saagala kugamba. Because like eriyo nature z'abantu ab'enjawulo. Eriyo omuntu akonfessinga amangu n'asalawo n'amangu. Ne wabaayo n'omuntu alina naye tayagala confessinga anything, but rather ayagala to blendingira tugende maaso. So I said, I'm not going to cover up for this. Like I said, I'm a proud British woman. There is no way I'm going to just let things go. That means I don't value myself. I'm not like one of them bitches, like, you know, you don't know what you want, you still like, you know. No, I was like, no, I can't be here. I have to have a clear view of everything. I know. Because everyone, like everyone, obango in a relationship, what's happening. Face it. Yeah. Nefe twasigala tuli okay. Then mu process say, ndaga everything, we're ready for family. Kola kino, kola kirina. Akoze bintu bingi nnyo because I probably know nekirala. Maybe Mugabe oba ekitali ekyo, because there is nothing atambula. Sijja gamba oh ayagala visa, no. Oh anjaga kompapula, hell no. Not that. Atambula? Yeah. Ali mu katabo ka kumeka. Obutono bwe mmanyeeko nga busatu. Nga bungi nnyo. Anti atambula nnyo. Asinga kutambulira wa? Everywhere. Masekati ga Afrika, Maserengeta, Mambuka wa? Everywhere. Everywhere. Europe oya musensedde nnyo bulungi bwati. Yali abaddeko mu Europe at one point for some good years. Okay, kale. Embaga yaddi okwanjula embaga yaddi mukolo gwaddi? Ngenda kuchaza. Akyala ddi? 27th of August. Next week. Ennaku ziweddeyo. Omuzaalira ddi? Tujja kulaba. Tomuluyisa because ne big eye tebamuluyisa. Sina kyengenda kwogera. Okay. Bannayuganda bataba baagala kumanya lwaki muli Bulaaya mukoze ssente. You people are doing very well. You think? Naye lwaki mubeera nnyo ku basajja b'e Kampala bano ne baba bobbye emitwe? Why? It is culture. It is culture. Two, tewaliwo nnyo njawulo. Nzo okudatinga omusajja we UK. Okimanyi so okubeera ne Munnayuganda munange UK naye nga ali busy. Like feri ebiseera ebisinga, like I said before, tusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo okuinteractinga wano obudde bungi weebuli. Ne weesanga ng'ate ku ssimu nsobola okufuna obudde. Ibra nompa obudde bungi nnyo ku ssimu ng'omanyi bumanyi nti Debbie essaazi naba avudde ku mulimu, ali mu nnyumba akola bw'ati, amaze okulya, just agenda kulaba TV oba Netflix. Kiraba. Kati awo n'onkubira ne tulyoka tuwolokosa ssaawa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ate ng'eyuke tetusobola kubanga ffe eri tuyina amateeka gakola bulala ag'emirimu. Tokusobola kukola ng'olina essimu. You can't. By the way, I think the American culture is different. America, ebiseera ebisinga bakwano bange bangi baba ku mirimu. N'ekisinziira era wa department ya employment omuntu omwabaali. Ekirala abantu kye beebuuza, muli comfortable okufundinga relationship 100%. Ate nga ffe mu culture waffe tukimanyi nti omusajja alina okuteekamu essente. That is not true. That is not true. Kisinziira n'ekirala, kati ngenda babulyako kino ekintu ne wano weebiri.
bw'obeera mu relationship ng'olina omusajja Ibra oba omukazi yenna tebabalimbanga. Muyinza okubeera nga gwe Ibra leero ziganye. Ffe abakazi tulina opportunities nnyingi ate emikono gyaffe giserera mangu kyatutonderwa actually. Nti nyinza okusaasira amangu nga sinnalaba naye nga akawo kabyemu akatonotono olusinze mmanyi nnyo n'ebizibu byoba situations okusinga nze. Kati nze ate awo gwe wandi stressingidde mbw ate with rent nze nga nasasudde dda. Naye ate like neweesanga ng'ate eriyo abakazi abali miini nga ne bw'okola otya. Ne waffe UK era gye bali. Okitegeera nze sijja balimba bino byempuliyambu gundi oyo afunding a relationship. It's just that wano mu culture ye waffe wano we stereotype a lot. Okitegeera nyinza okuteekako ekintu Ibra tioyo Ibra oyo mumulaba ayagala ba sugar mami naye nga bambi either we wayagalako omuntu omu ate nga era still teyali naye intention yo okitegeera ne bakikuteeka ku kati ffe ewaffe UK tudde n'omwana avudde wano nga mukulu ekyo nkireeta nnyo ng'example ng'alinga 15 n'atuuka e UK kuba ava wano ng'akoze emikwano gye gisinga obungi giba giri wano ne bu boyfriend bwe n'agezaako okudatinga wano muyitirawo sugar mami. Kati ffe tulina ekyo ekintu ne mwerabira ate abasajja mwerabidde abasajja baffe abava eri nabo nga bakulu ne bajja no ne bakwana obuwala bwammwe obuto obuli 1918 you don't even see that. Temuli kiraba bisajja bizeeyi bikadde biki bitya ne bijja ne bibawasiza obuwala ne bakola ki mwabo temubayita ba sugar daddy naye ffe wowe ululu biki. It's not that sometimes like kati some of us abawala like oluzaala mwana omu babiri basatu bana munaye ate wawo oba ofukidde ddala naye nga ate ogenda myaka ng'emyaka mirala from mwogerwako case in point baboogerako ebigambo nti abasajja bano mwaba bawasa n'okula omukulu n'oteekamu kino n'oteekamu kino. I'll be honest, yeah. Like I think wabaddewo obu speculations obutonotono oba bungi I don't care because like kyenyiza okwogera I won't say because like I said when mbeera mu relationships sitera kunoonya mu ssente but what I can say baneteri kinyuma nga kubeera mu relationship ng'ate nga like bakuspoilinga way too much. Nze sijja balimba saagala kwewana nnyo because who knows what if I wake up tomorrow and it has ended in tears. Is that what they say? Well, it ended in tears. Yeah, for by God's grace tekijja kwendinga in tears. Inshallah, like, inshallah. We know each other well and his way to reach, I won't say richer, but his way to better than me financially, asset-wise. Compared to Big Eye? No, I'm comparing me and my current partner. How about, let's have a comparison between him and Big Eye. My current partner has more than Big Eye. I'll be honest. Okay. Ka bank statement ke digiti ziweramuko. I don't look into his money that much. Baba professor ka bank statement ke digiti zaite ziwera na mukaga. Simanyi, you know, like ebyo sibi yange, like to look into chemanyi he's fine. Kubanga ekintu ekyo kyogere omuntu mbogundi akola bwati I mean omuntu sigwa omulisa sigwa omusasulira renti sigwa omutambuzo amuwa emmotoka bamugulya emmotoka you know I think everyone deserves a bit of respect. I know. Because like ate nekirala it is ensene good opportunities. I do tell everybody nti it's just a matter of time. Obulamu bwe bugagga bannange ng'olina obulamu emikono ebiri n'amagulu abiri ng'olina obwongo nothing can ever stop you from being rich. Okay. Of making it in life. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo wano. We wish you the best ku mukolo gwo tukwagaliza birungi byerere. Thank you, Ibra.
tujja kujja bona abo tu invite nze security eri etya tewabaawo kutabangula kwonna man. security tight musubirawo embeera y'abantu nti bayinza okujja ne batabangula omukolo muzenda banga tewali buzibu security mwali teyali badde neyeetagisa yo yeetagisa bayinza okuwendula ekikoso okuva ebwayisaawo. Mr. Zwa is a very, very important person. So. He's a VVIP. Oh, no, but I just say that. Security wayinza okuva abaye ne bafubutuka ebwayisaawo ekazo. All right, so security, mutese motoka nga mmeka, patrol nga mmeka, military, police, mutese bani? My father is looking after that, so it's not in my position. But security is going to be tight? Yes, most especially all for what? For some reasons. Known to me. Baye bayinza ofubutuka ekazaawo ne baleetawo embeera. Ate kazo kumpi ne Matugga. Omukolo guli Matugga? Okay. Yeah. Kale, tweyanziza nnyo Debbie obudde bwo. Weebale nnyo weebale ddala. Debbie is my friend bambi. Y'omu ku mikwano gyange abawangaalira ebunaayiraawo betuwuliziganya here and there. Thank you so much. Plus other people abali e UK, US, Canada, Denmark in quotes. Denmark just ngo kubeera n'emikwano. Denmark. Is Rita your friend? Rita who? Kagwa. Rita mkwano gwange, she's my good friend. Yeah, she's done a great job in my function. Oh, that's very good. Henry Ndugwa Kakensa is my friend. Is he? Namchaye, but yeah, he's been there for me. He's a good man, straight, so legit, so organized. For literally 7-8 years. How about Ed Mezaya? Oh, he's my friend, Eddie Mwagala nnyo Sweden. Musajja mulungi nnyo Ed Mezaya oyo agataliko simo. Ambuulirira. Abeera akubuulirira. So, n'abalala muli bangi nnyo abantu abakabi across the whole world. Njagala kwebaza for your time. Thank you. Tujja kuba tulinking up again, inshallah. Hopefully. So, omusajja bwe mumala okukyala omutikko omutwalo baasigala Kampala. No, oyo omusajja ali busy nnyo. Kubanga tetodda mu nsobi ze wakola luli. No. Kubajja muleke Kampala. Abaana bano bagundi bamuyite yiteko. No, manyi okunsanyusa. Nti obusobozi bw'amaanyi nti I think mugenda kundaba nnyo ne Kampala. Ogenda kujja nnyo e Kampala? I think. Oba naye yennyini agenda kubajja. Ujja kuba mulaba e UK nga nange wano nga mundaba oftenly. Okay. Abatulaba baagala kumanya mu nnyimba za Big Eye, what is your best song? Hey, banaye omanyi Big Eye alina ennyimba nnyingi nnyo. Ate nnungi. Luyimba lyose waawo oyagala muzibe essuula indicator self contain Bantute mama Bantute. By the way, I like Bantute because Bantute was I won't say it was my time. Kubanga nti yali abuuka wa Donizera ajjawuwo. Bantute. Nze simanyi naye akayimba ako, it was my time to shine and I was raining. Yeah. Bantute ndwagala. Njagala nnyo waliwo oluyimba olupya no by the way lwe yakafulumya emabegako awo abantu balwanya attention naye lubadde luyimba lulungi nnyo. Olagawa. I think it's called Olagawa. Yes. Alright. Should we say akatalekeka? Should we send Big Eye musajja wa mukisa nnyo nti azaala mu bakazi b'ebweru? Nedda. Bakazi be bonna I don't think bebweru. Because gwe Donizera. I know mukazi omulala one I think. Naye kwegamba I think they have a child with. Naye ye wa one. Wajuzi wano ba wa past. Actually I think she was there before I came in. Kati anti batugambye yakyusaamu enkuba. Kati omukyala atalina butuuze atazaalire baana bweru totawaana. Bwe yagamba. No, ate bambi kambabulireko ddala ye alina omukisa I think. Mwebyo ebintu. No. Nange era namubuuza ne mugamba naye gwe omukisa ogwo. Because you know what? First of all, don't get me wrong. Omusajja oyo naye alina obuntu bulamu. Nti bumwagaza omuntu. Ibrahim muntu gwotwala mu bantu ayogera bulungi biki byonna alina empisa in general. Kituufu sikuwakanya. Ate
ye muntu nkyalabye abantu naye ye muntu gwe nkyalabye atayina lugambo. Asajja be Kampala balina olugambo. No, si be Kampala. Sirabanga. Bana balino. Ate nga wasanze omusajja alina olugambo. Toyoya. I think enaku zino be bangi. Naye nze abasajja sijja kulimba. Ate bageya, balimba, bafere, bayaye. I don't know what went wrong. Abasajja be Kampala? I know, but chemanyi yenga ye muntu gwe manyi bachita kubeera n'emizi. Ayina emizi. Ayina siiru. This is a person gw'olibeera naye atali kunyumiza ku ex oba atali kunyumiza ku mukazi. That is very good. Ekirala tayogera ku bantu. Ye muntu olanga bwe tuli wano, ye muntu emuyinza okubeera wano. Nemu nze n'oli n'ono ne tulyoka tugeya yibura. Ne tukugeya nga Ibrahim ali awo nga ye asula naawe alya naawe munywa naye naye n'atateekayo kigambo n'asirika neyefuula nga atawuli nga he's the kind of a person ate n'atabiza like I think ekyo ekintu owaayi bayiza ennyumba gye yali akaayanira eno ng'agamba emulemeredde okusasula lwaki tewamukontributingirako ebyo ebyekisajja babya kisajja. Nkulaakulana ki gye walekera Big Eye gy'ayinza okujjuukirirako? Ye nga yabimanyi sijja bireeta wano ebyo byaffe. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya tubadde ne Debbie Susan Nantongo, my beautiful sister from the Great Britain. Dala yobandijjako the Great Britain eyo naye inshallah nja kujja mujje tunyumirwe. So njagala kwebaza for your time. Thank you so much. Webale nakubeera mukwano gwange omulungi. Greetings to your mom especially in all your relatives. Ntumidde nnyo mama wo. Olokubanga akulaba. Mama wo anjagala nnyo, anfollowinga nnyo. Mama wa Debbie nkutumiddeko nnyo mama wange omulungi nkwagala nnyo. Mama Pros? She's one of my moms. Oh, nkutumiddeko nnyo. So, Extra Digest mugoba nsonga. Thank you so much Idris, Daniel, Keith, Anthony. Mwebale nnyo balala ate nga nebaza ba sponsors baffe Diana Farm, Roast Coffee Academy, Sankago Shipping Company nga kotadde ne Almeridian Ventures. See you next time. Inshallah tujja kufuna omukolo guno. Tujja kugubalaga. Tugenda kulaga abantu omukolo. Why? Abantu, they need to see how things went. I don't think my father is happy with that. Ayinza obutagala camera. Media. Tayagala media. It's a private function, so. Oina invitation. Thank you. I'll come. Thank you so much. Oina. Njazifuna. Tomumpa invitation. Temumpite. I think zawedeo. Allah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for your time, Debbie. See you next time. Thank you.